Aha, jebale ko nyabo. Ayi sebo namwe mutebale. Kale. Ono mmaze naye banga ki? Mmaze naye emyezi giringa mukaaga. Myezi emeka? Emyezi giri mukaaga. Myezi nga mukaaga. Gumu, ebiri, esatu, ena, etaano, mukaaga. Jokka. Kati yagadde mukubireko. Ne jagadde omukubireko omusajja yampangisiza nze ndi student. Kakati nagenzeyo newuwe nga taliyo mukubira amasimu tegaliiko. Akyesimanya akyanjagala oba takyanjagala. Ate teyaŋŋamba ye yaŋŋamba talina mukazi. Kati simanyi oba eriyo omukazi omulala oba nze yandekaawo bwentyo kulangira ddi amanja. Omukubira amasimu tegaliiko. Tegaliiko kati nange ebinsobedde nnyonya wenzira sirabawo ate newaffe naddukayo. Waddukayo wavaayo? Ewaffe ekituufu kiri nti bali bampadde ssente za hositero ne sigenda omusajja n'aŋŋamba kampangisize tubeere naye. Era siri mu hositero kati abazadde bange tebakimanyi. Kati muneera bulijjo mmanyi we ndimala okusoma yo omusajja gwe ndifumbirwa. Gwe obadde omanyi? Naye kati amasimu nga kuba tegaliiko. Ekituufu kyo mwagaanye n'obulamu bwange bwonna naye ebinsobedde landiro gyanguba mu nju omusajja amasimu tagakwata talabikako. Naye nga abazadde bakuwa ssente za hositeri ate n'ozikozesa ebirala. Era neweyandagira nagenzeeyo nataliyo neŋŋamba banaye kati oba ono omusajja aliwo kati njaawo binsobedde njagala kumanya oba yankyawa nzire ewaffe. Kale sigala kule amanya g'omusajja yaani? Wanki? Amanya ganti wawandiiseeko linnya? Isa abiri Juma. Juma. Kale katumuyite Juma. Sigala kulayini. Juma. Hello. Alo sebo. Alo sebo. Wanyi sebo. Jigenda kitya sebo? Ndi sebo. Jagitiyo sebo. Obulamu. Obulamu bulungi ate sebo. Mu bwange si buli. Kakati ayogera naawe. Eddoboozi ly'owulira lino. Omusajja bamuyita Lubowa. Nze Lubowa nkolera ku radio wano NBS. Kakati waliwo programu gyenkola ya mukwano bagita Sunday Guide ya family. Program basically ya family. Kati program ya family. So kati waliwo omukyala yampadde akanambako. Nangamba nti njagadde Juma omukubireko kisooka omugaye nti mwagala nnyo. Nangamba era akulowoozaako. Nangamba ayagadde naawe omuweerezeeyo akayimba naye nga oba omuweereza akayimba waakiri muweereza ogaye nti mukyala wange oba girlfriend wange oba gundi akayimba kano kakuweereza naye nga muli mutya Uganda enyuma Uganda enyuma kulungi nnyo sebo kakati omwagalwawo yaani oyo omuweereze kayimba kakati omwana yagadde at least oyogere erinnya lye kwali kulayini okwawulira era nti wajja kusanyuka nnyo tuli ku NBS radio mu kibuga eky'Ejjinja NBS NBS radio yes sebo kubeera ku radio wangi sebo ngamba tekisuubira nze kubeera ku radio bino bya surprise abaana bakuba surprise gobazanyisa abaana bakuba surprise ennaku zino bannange baana bakuba surprise eno surprise call ka surprise awo ani yankoledde surprise oyo wangi sebo ndi ani yankoledde surprise oba yaŋŋambye nti muntu wo omwagalana agakolera ka surprise Rita wangi Rita bamuyita Rita why Rita yani ati manyoko muganda wo manya manyoko mukazi wo boy girlfriend Rita yani
Rita ye mukasa wange gwembeera naye waka. Olina omukazi waka? Oli mufumbo. Owange nnyabo? Wange sebo. Ono agambye Rita. Yogera kono. Oyo nonimba nti noli musajja mufumbo. Juma. Wangi. Oyo mukyalo omumanyi. Oli musajja mufumbo. Mazima ddala wangamba sigenda mostero. Sigala mostero tugenda kumpangisiza tubeere fembi. Kakati huyo olina n'omukazi onsudde mulaavu. Ndi waneno kati bikimu kinsobedde landiroodi amanja ennyumba ali mu jjingo lwamu nze sina nawe ngenda kugamba abantu baffe nti bujo siri mostero. Kyokka semesita ekyaliko. Bambi nasonyiwa omukwano nkwagala nnyo. Ate onjagala otanga n'amasimu wagajja kunoonya sikula ne gy'obeera nagenzeyo nga toli. Anje ndi musajja mufumbo sagamba nina omukyali waka. Eki? Nina omukyali waka naye nga nkwagala nnyo mukwano. Kati bulijjo lwaki towaŋŋamba? Lwaki wannimba mbunyo toyina mukazi? Lwaki ogenda mwonoona abaana b'abeeni? Mukulu Juma. Ate waliwo omukyala waŋŋambye wamulaga naye yagenze nga toliiwo. Ekitegeeza olina amaka amala. Nze Juma naggambirawo saagala musajja mufumbo. Mukyala wange owaka n'olwo omuwala mwemanyi era mbadde muwaka nambeera naye nga era nzina bipangisiza. Juma naggamba saagala musajja mufumbo nze nkyali muwala muto. Sooka nkyasoma n'onnimba nti era tolina mukazi tolina baana kati wuulira by'oyogera mbu olina omukazi. Nze sigenda bisobola. Nakikweka obutagamba naye nga nkwagala nnyo mukwano bange. Kati onsudde mulaavu nkole ntya nerandiroodi amanja naye kasi naye ngenda baga nti mbadde siri mostero tutwa semesita tunnaggwako kati nze nkole ki? Onansonyiwa obutagamba nti ndi mufumbo. Kati agambale kweteekamu muguwa mu bulago bagambe nti go wanzisizza. Nze mukwano nze nkwagala nze nina kujja tubeere ffenna. Kati woba obadde onjagala ebbanga lino lyonna lwaki simu waziggyako nonneekweka? Nkuba tokwata. Omukazi landiroodi amanja kati ngenda mu myezi 3. Wekenyini guwanika n'okupangisa ennyumba ey'ebbeeyi. Twapangisa ennyumba ey'ebbeeyi wangamba mbu ennyumba nja kisobola ya mitwalo 4. Kyokka essaawa eno ssente ze bammanja mpitirivu. Emyezi ngenda mu 3 ze ssente mmeka? Kati nosooka ompeereza akamu 2 mpeera ndiroodi. Engo nansonyiwa obutagamba nti ndi musajja mufumbo. Nkwagala nnyo mukwano y'ensonga sinakupangisiza. Kati lwaki waggyako amasimu? Nankubiranga nga tokwata ne gy'obeera gye wandagirira nagenzeyo nga toliiyo. Ne tukanogamba oba oli mufere. Ngenda kujja mukwano nkikinkate kubanga mbadde nze munaye nze mbulira nze nzire ewaffe saagala kubonaabonera mu bino. Onansonyiwa okuba nga sagamba nti ndi mufumbo. Nze mbulira nzire ewaffe kino sigenda bisobola. Halo? Nkuwulira mukwano. Mbuulira nzire ewaffe munaye nze nva mu nnyumba y'omukazi kuba abanja akadde kamu emitwalo 2 gwe wangamba nti no ssente ozisobola naye mbuga tufune ennyumba ey'emitwalo 2 oba 15 n'ogaana. Kyokka ondeseewo ogenze kumba oli wa mukazi wo nze wanniba tolina mukazi. Nkugambye ngenda kujja buli kimu twasaganye nkisasule. Naye mbutuufu toli siri. Naye kati emyezi omukazi agenda myezi 3. Owange Juma. Omukazi agenda myezi 3. Naye ddala Juma kulaavu yonna gye nkuwadde bino byonsasudde. Byonsasudde oyagala nguwa ebikezo byange olw'okubaggo. Ekyo yange yonna ogisse. Abazadde bange bamanyi ndi mostero kyokka kumbe gwe wampangisiza. Ssente twazireza hostero. Kati nze ngenda bagamba. Basajja mmwe lwaki muli bayaaye kasita naawe ozadde abaana abawala bajja bikola abaana bowulire we kiruma. Mukazi gwe twandiregedde ate bwotyo naye nga nsambye nkwebezesingambye ensonyiwa lwambi. Onansonyiwa obutagamba nti ndi mufumbo. Sirise. Hello? Agyeko essimu. Wange Lubowa.
naye kale manyi kyoba okola muganda wange tukole kati ebintu by'abantu abategeera sooka onoonye akakadde kamu emitwalo 2 okaweereza omuwala oyo asasule ennyumba ate ekirala omwana oyo muleke asome ekyo kyo nkikusa anti tewali agganye mwagala ate n'ekikulu kya byonna oyogedde nti oli muki oli mufumbo kati step eddako yakusooka kumaliriza bisooka kusoma nakusasula nnyumba eyo ennyumba eyo gisasule osobole okuba nga ofunawo tufuna entandikwa we tunasobola okwogererako n'omuwala oyo kuba kati abakazi ekikulu kya byonna mufeeko bufi connect kale nja kuddamu kubireko